Kulamusiza nate omwana wa Katonda yonna gy'oli. Yeebale Katonda akunkuumidde ng'oli eyo oba oli liddawa naye gwe awulira Oluganda, oba oli mu Amerika, oba oli mu Bungereza, oba oli mu Japan, oba oli mu Uganda, oba oli mu Nairobi, oba oli mu Korea, oba oli Amsterdam. Mukwano gwange Adamu ali eyo Amsterdam, ne mukwano gwange Kadu ali eyo Denmark, ne mukwano gwange Nola ali eyo mu America, mukwano gwange ali Mexico. Wenna asobola okulaba obubaka buno nkulamusizza ate ng'owulira n'Oluganda. Nkulamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ndi wano nate era olunaku lwaleero okugabanako naawe obwakabaka bwa Katonda, ekigambo kya Katonda. Ate sina kyokka okukuzaamu amaanyi nti Katonda akyali naawe era akwagala, era sina kyokka ekyo nti Kristo yakufiirira, teyakufiirira kukomaawo wabula ajja kutambula naawe okutuusa lw'onoogenda n'omusisinkana. Ajja kutambula naawe ennaku zonna ez'obulamu bwo okuva lwe wamwekwasa, kubanga Bayibuli etugamba nti ffenna abaamusembeza twafuuka baana ba Katonda abaamukkiriza, naffe abaamwatula abaamukkiriza. Si twafuuka baana ba Katonda nti olw'okuba mb'oba ya Katonda yagenda mu Labour Ward olumu n'atusindika n'atuzaala. Bayibuli egamba nti si olw'okwagala kw'omuntu oba olw'okw'omubiri, naye olw'okwagala kwa Katonda. Katonda talina kimulema, yatufuusa abaana be kubanga bwe yasalawo bw'atyo olw'okwagala kwa Katonda. Oli mwana wa Katonda, n'olwekyo njagala ojjukira amaanyi aga Katonda nti gakolera mu ggwe. Obulungi bwa Katonda bukolera mu bulamu bwo. Amaanyi ga Katonda gakolera mu ggwe. Amaanyi ga Katonda gakolera mu nze naawe. Nti era ekitiibwa kya Katonda kikolera mu ggwe. Kakati Katonda bw'ati bw'aba yakwagala n'akufuula omwana we, kitegeeza tayinza n'olunaku olumu kukuleka. Olaba omukazi ng'alina omwana we ayinza okumuleka? Tasobola. Amukuumira ddala ku lusegere, abeera amukuumira ddala waali, abeera afaayo okumuwa buli kirungi, afaayo okumuwa buli kyayagala. Naawe Katonda bw'atyo bw'abanga yakwagala, that means akufaako nnyo, atambula naawe buli wodda wadda, obulungi bwe bubeera naawe n'ekitiibwa kye kibeera ku ggwe okukukuuma. Ojjukira nti mu Zabbuli ey'omunaana waliwo malayika wagamba nti omuntu yaani n'omwagala bw'otyo n'omutikkira n'ekitiibwa ky'oku bulamu bwe. Katonda yatwagala era teyakomaawo okutwagala. Bw'aba yakufiirira nga wakkiriza Yesu Kristo yakufiirira, kati lwaki Katonda anaakuleka? Olyokkira nti Yesu Kristo yagamba nti sijja kubaleka nga bamulekwa obanga enfuuzi, nti abeera naffe, yatusindikira Omwoyo Omutukuvu abeera naffe. Naye ne leero kangabane ku ekigambo kino naawe nti tuli baana ba Katonda, era obukulu bwonna Katonda bw'alina, amaanyi ga Katonda gasobola gatukoleramu weegali gatulindiridde. Oba oyinza okuba tonnakimanya, naye manya nti amaanyi ga Katonda gabadde dormant, gali mu ggwe kubanga twajjuzibwa Omwoyo wa Katonda. Ate n'olubereberye wali Katonda bwe yali atutonda yakwata ku mwoyo we, ye Katonda mwoyo talabika, n'akwata ekitundu ku ggwe n'akissa mu ggwe, ekitundu kye n'akissa mu ggwe, gw'olimu ekitundu kya Katonda. Kakati n'olwekyo gwe ky'olina okukkiriza kwe kumanya ki ky'oli. Abantu abamanyi kye bali baba bawangula. Eddiini kye zaatulimbanga n'okutubonyaabonya nga tezaagala omanye ky'oli. Eddiini eba teyagala omanye. Eddiini yenjawulo y'eddiini n'okukkiriza. Abamanyi kye bali, bw'omanya nti oli mwana wa Katonda, eddiini ekuyita w'amalala namwepansipansi, abo beepankapanka. Naye ng'ate kyo omanyi ky'oli, singa omanya ky'oli osobola okwewangula. Kuba kati nze wano manyi ndi omuntu, oli tasobola kujja nangamba nti oli nsolo, olina beera mu zoo oba oli nsolo. Manyi ndi muntu. Bw'omanya ky'oli, ng'omanya nti oli mwana wa Katonda, ebintu byonna bye weetaaga mu bulamu bwo ojja kubimiitinga kubanga Katonda yawangula byonna. Bayibuli egamba nti yeye byonna biri mu ye, ate nga ne Kristo ali ku lulwe, ate nga naffe tuli mu Kristo. Kati gwe
kiri gy'oli okukkiriza. Bw'oba tokkiriza ojja kusigala awo ng'amaanyi agandi kukoleddemu ngwe ebintu byonna ebikolera mu ggwe birirawo biri dormant tebikola kubanga gwe tomanyi ky'oli. Tewaliiwo kiruma ng'omuntu okutamanya kyali. Bw'oba tomanyi ky'oli kitegeeza ne by'olina tobimanyi. Waliwo omukyalo omu yali akola mu maka nga magagga nnyo. Mu maka ge amagagga omunyinimu w'amaka n'agenda afa n'amulekera eddaame. Amulekera eddaame nga lyonna ligamba byonna bibye, byonna ebyamaka bibye. Naye yava mu maka ago nga olw'okuba yali tamanyi kyali nti yasikidde nga tamanyi na kyalina, yava mu maka ago naye yatwala butwazi ddaame. Wayita emyaka mingi nga banoonyereza ani yasikira obugagga obwo ani olwoyo omu agamba kangende nkebere w'omukazi ayakolanga ew'omusajja ono. Asanga ng'ono eddaame yalikwata n'aliteeka mu fuleemu y'ekifaananyi nga liri awo. Akenda okukwata ku kintu kiri akebera. Omukazi n'amugamba ako kokka ke kantu mukama wange ke yampa kapapula ako era bwe nkatunulako ogenda okusoma nga ebbaluwa nga liri ddaame nga biraga nti ebintu byonna byaweebwa omukazi ono. Naye ng'ebbanga eryo n'abadde mwavu mu bwavu obuwunya kubanga yali tamanyi kyali ate nga tamanyi na kyalina. Bw'otomanya ky'oli tomanya na ky'olina. Oba tomanyi ky'oli kitegeeza tomanyi na ky'olina. Naye kaakati bwe tumanya nti tuli baana ba Katonda tumanya obuyinza bwe tulina, tumanya amaanyi ge tulina. Tusobola okulagira endwadde ne zigenda, tusobola okulagira embeera n'ekyuka, tusobola okulagira obwavu ne bukyuka, tusobola okulagira ebintu byonna ebitukaabya ne bivaawo, tusobola okulagira kuba Bayibuli egamba nti omuliro okukkiriza muliragira n'ensozi. Ensozi za mirundi ebiri ate nga zonna tusobola oziragira. Ensozi ez'omwoyo tuziragira nzifaawo ate era bw'oba ng'ogambye nti aka kasozi tokaagala maani gw'omuntu Katonda yakuwa power, wisdom and knowledge osobola okuleeta greda n'okasendawo. Kale n'olwekyo Katonda yatwagala. Kyenjagala oyige muganda wange olwaleero kyendi mu kusomesa, njagala omanye nti oli mwana wa Katonda era amaanyi ga Katonda gakolera mu ggwe. Obulungi bwa Katonda buli mu ggwe n'ekitiibwa kya Katonda kiri ku bulamu bwo. Amaanyi ga Katonda bwe gaba nga gakolera mu ggwe kitegeeza n'obuwanguzi bwa Katonda obulina. Tewali nsonga n'emu olunaku n'olumu lwoyinza kuŋŋamba nti kyenjagala sikifunye kubanga Katonda akinnemezza. No, yakwata buli kimu n'akikuteekamu. Ne bamalayika bakyewuunya. Ng'ayogera yagamba, who is man that you are mindful of? Omuntu yaani akuli ku bwongo? Yali abuuza Katonda, omuntu yaani oyo akuli ku bwongo? Who is man that you are mindful of him? You have exalted him. You have lifted him, put him a little lower than Elohim. Nti omuteese wansi katono nnyo wansi Elohim. Bible endazigamba nti you have put him a little lower than angel. No, teyatuteeka little lower than angel. Yatuteeka Elohim. Bible y'Oluhibru egamba, y'Olwebbulaniya oba Olugreek egamba nti ey'Olwebbulaniya egamba than Elohim. Elohim ly'erinnya erigatta Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, the compound name lyerigatta Taata, Omwana n'Omutukuvu. Katonda yatuteeka awo wansi awo Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kitegeeza tulina amaanyi agakola ebintu byonna bye twagala. Tulina amaanyi agasobola okumaliriza ebintu byonna bye twagala. Olina amaanyi agalagira obugumba obwo ne buvaawo. Olina amaanyi agalagira endwadde eyo n'evaawo. Olina amaanyi agagoba diamond ate ago gakuweebwa n'okuweebwa. Olina amaanyi agagoba buli influence y'omubi, buli nkola ya sitaani n'eva mu bulamu bwo. Olina amaanyi kubanga yagakuwa, atuwadde amaanyi. Amanya ga enkupitibwa Nkwanga Vincent mukwano gwo. Njagala okujjukiza amaanyi g'olina mu Katonda. Ekitiibwa kya Katonda kiri ku bulamu bwo naddala gwe amukkiriza. Bw'oba gwe tomukkirizanga ebyo tebisobola, ekitiibwa kya Katonda tekisobola kukolera mu bulamu bwo kubanga bwe twayonoona twavaawo mu kitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kya Katonda kisobola okudda mu bulamu bwo ng'omaze kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo ne weenenya ebyonoono byo. Awo omwoyo gwo ne guzzibwa bujja. Omuntu kimu kyokka kyafuna kyakyusibwa mu bulamu bwe bw'aba alokose. Omwoyo gwe gukyusibwa ne guddamu connectinga ne Katonda we. Kaakati awo nazzibwa bujja. Ekitiibwa kya Katonda ne kiddamu ne kibeera mu bulamu bwo ne kifugira mu bulamu bwo n'osobola okulagira. Waliwo omuntu yangamba nti abalokole beepanka balagira mbu endwadde ne ziwona beebaani.
tulagira kubanga Katonda asobola okulagira endwadde ne ziwona. Yesu Kristo yalagiranga bulagizi n'agamba nti talisa 10 n'agamba efata amatune gaggula talisa 10 omwana abadde afudde n'awona. Tusobola tulina amaanyi n'obuyinza byatuweebwa okulagira. Tusobola okulagira era buli kimu kye tuba tulagidde ne kiweebwa kubanga Bayibuli bwegamba nti they are gods to whom the word of God is sent. Abo abasindikibwa ekigambo kya Katonda Bayibuli yebayita bakatonda. Twasindikibwa ekigambo kya Katonda Bayibuli yetuyita bakatonda. Tuli bakatonda kubanga ekigambo kya Katonda kyajja eri ffe. Mukama tumwebaza era njogera okukubiriza muganda wange nyongera okwogerera obulamu bwo singa onezuula n'omanya nti oli mwana wa Katonda aho kijja kuba nga omaze kasita wezuula kyoli ekyo kyokka kyekiremesa. Abantu abamanyi kye bali, abantu abamanyi Katonda waabwe bakola ebinene naye abantu abamanyi kye bali bakola ebinene. Oyinza okuga nti omanya nti oli mwana wa Katonda bikwataganya n'obugagga Katonda yagaba obugagga. Omanya nti oli mwana wa Katonda ng'ate lwaki takuwa wisdom ekola bugagga. Ajja kuwa wisdom ekola obugagga kitegeeza nga n'obugagga obufunye bikwataganya n'okuzaala oba n'okufumbirwa oba n'okubeera ne Katonda ye byonna mu byonna. Mukama akuwa omukisa n'olunaku lwaleero. Katukome wano olunaku lwaleero naye nga njagala okukujjukiza nti oli mwana wa Katonda. Oli mwana wa Katonda era ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa ku bulamu bwo buli lw'osemberera kitaawo, buli lw'okkiriza Katonda wayakutonda. Ekitiibwa kya Katonda nga kirabisibwa ku bulamu bwo nga kyongera okulabisibwa 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 ku bulamu bwo. Ekitiibwa kya Katonda nga kyongera okulabisibwa ku bulamu bwo. Mukama tumwebaza ate nyongerera ddala okumwebaza nti kubanga leero owulidde ebigambo bino, ebigambo eby'obulamu. Enkuba yino eyagala kutonnya naye nange ngenda kuva mu kifo kino nzireyo gye ŋŋenda. Mukama akuwe omukisa. Amiina. Era mamanya mbadde Nkwanga Vincent nva mu Fair Havens International Christian Center, Fair Havens International Christian Center. Nkuzaamu amaanyi nga nange bwengezaamu nti tuli baana ba Katonda era ebyo byonna bye yayogera eri obulamu bwaffe bye birituukirira. Mukama kansabeko naawe Katonda omulungi nkwebaza, weebale nnyo olw'obulamu bw'omuntu oyo, weebale nnyo olw'obulamu bwe, weebale nnyo okumuwa obulamu ate neera weebale okumpa omukisa okwogerako eri obulamu bwe ategedde nti mwana wa Katonda. Nsaba amaanyi agakolera mu baana ba Katonda gakolere mu bulamu bwe, muwe obuwanguzi kubanga Katonda waffe oli muwanguzi. Yesu Kristo yawangula omusaalaba, muntu oyo muwanguze mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Weeraba. Mbadde Nkwanga Vincent.